yali mukama we kati ono ye mukama we yogera bitonotono tutuuze butuuza abantu naddala fe Allah batadde mu bifo batadde wallahi Allah akyusa embeera nga maliriza ebigambo byange kano tekerekerezeka abe bitongole by'okwerinda naddala nga General Muhoozi gwe Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga ng'ate gwe mbirungo ebyenjawulo by'oyina gwe mutabani w'omukulembeze w'eggwanga effujjo ery'ogutongolo ogutamanyiddwa ku bannayuganda ab'enjawulo ekimala tekimala ekyamazima obukulembeze bw'eggwanga ffenna tetujja bbuba nze n'okwagala saagala kabeere bwerusi era labadde nkyasasidde n'obwayima mu saagala kikulu mu byonna batukulembera eri mu nkulembera yabuvunaanyizibwa saagala kwogera ku kiwamba abantu mu ggwanga eriyina Ssaabaduumizi nga mwana wa mukulembeze wa ggwanga bw'abanga His Excellency atukulembera akkiriza nti ali ku ddala lya bwajjajja bw'abannayuganda kabonero akalaga nti mutabani we yaba kitaabwe ndoze neeyisa ya Ssaabaduumizi ebeere ya taata w'abaana kuba President ye jjajja oli ludda wa Ssaabaduumizi ku bikolwa bino yamba ku kitaawe ekyamazima embeera ereke kufaanana nga bwefaanana agasanga agajweteke ku bannayuganda ab'enjawulo abavundira mu makomera bakwatibwa ku lw'Akaweesi gye bali bakwatibwa ku lw'Akatumba gye bali Seka Habibu Marijani mukwano gwange gyali mu kkomera musajja wattu bapochezeeyo tebalinnyangako mu kooti ani agenda okwogerera abafaanana bwe bati ndowooza ate tegandibadde magye kubeera masaale mu kumenya mateeka gandibadde magye kuyamba ku bannayuganda baleke kumenya mateeka kati amagye n'ebitongole ebiri ku maddembe ani agenda obigambako nga bye bibadde birina okugamba ku bamenyi b'amateeka omuntu akwatibwa emisana ttuku nga bamukutte bategerekeka ne bwe tuba tuli mu mbeera nga poliisi esobola okuzinduukirizibwa abatamanya ŋŋamba mu byambalo by'abakuumaddembe poliisi yennyini newewenyulwa tenu simanyi wajje twolekedde naye kikyasoboka omwana w'omukulembeze w'eggwanga nga Ssaabaduumizi n'avaayo taking action ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga mu mbeera yakukkakkanya na kutereeza na kutebenkeza byakwerinda bino mu nsaasire gwe bikoso ojja kunsonyiirayo bangi muli mu mbeera ekakasa nti bino siffe tulina obyogerako then katumunyambe mu biŋŋambire alina obyogerako abyogereko otherwise Allah atusaasire ggwanga lyetaaga kusabira nnyo na kubuuliragana kuwabulagana bino ebigambo byange tebitegeeza gavumenti kuvaako wabula ekikulu byonna kutereeza munnansi atambula emisana nga tajja kugyetekebwako gasangosango tuli mu bunkenke obutagambika drone n'ennamba tekuli n'abagitambuliddemu tebategeerekeka Allahu akbar aboogezi ab'enjawulo ab'ebitongole by'okwerinda ne bavaayo ne beegaana Faadi gwe baatutte tetumumanyira tetunnamulabako nina gwe nalabyeko ninga ya rabbi lakal hamdu oli yagambye nti abano bennyini abakwatibwa kazannyo kaabwe bwe beekwata nga be beinako enteekateeka eyeewamba okutattana gavumenti kale kirungi buli lunaku olukya lukendeeza ku bbanga lyaffe nalye tusigazza mu nsi bino ebigambo byange tobyessaako tofaayo saba Oweekitiibwa abitegeeza abalina obbitegera mu layini yabyo entuufu so nga ne bwe bankyamu era buli muntu addembe okutegeera nga ye saba Oweekitiibwa atebenkeze eggwanga lyaffe tusobole omusinza nga ddala tuli batebenkevu Allah Oweekitiibwa tutaasa obubi bw'ebitonde bye bonna Allah Oweekitiibwa tuwa okubeera abategeevu abafumiitiriza nga tetunnakola saba Oweekitiibwa tuwa okubeera bannaddiini abannamaddala munda muli tutuulwemu obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe amaanyi ge na buyinza bwe n'entegeka ze ebeere endaba yaffe n'entegeera yaffe n'empangala yaffe tugenda okukola obusiraamu bwaffe n'okungulu nga buva eri munda waffe nga ddala ntegeera yaffe nnyikidde saba omutonzi waffe naatwe tubeere kyakulabirako ekitatiitiira mu buli mbeera ekikulu ekyetaagisa mu kiseera kye kyetaagisiza okukolerwamu ekyogera ebyetaagisa mu kiseera nga byetaagisa saba omutonzi waffe naatusonyiwe ng'abatonde Allah atuwa obusobozi ku byonna ebitegeeza omumusinza Allah atuwa okuyimirirawo mu buli mbeera yonna naddala ez'eddiini Allah Oweekitiibwa atuwa buli lunaku okulinnyisanga obukkiriza bwaffe mu bwomu bwe ng'omutonzi waffe Allah akkirize ebitonotono bye tugezezzaako
akize ramadani zaffe zonna ze twali tusibye ya rabbi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wa barik Allahumma ala Muhammad famin dhimni man an'ama Allahu alayhim mwabo Allah beyasake beyaweche beyichentegera chenda bentufu memuliba abanabbi alayhi salatu wassalam nga ne Yesu mwali tumwetaga kontegera yategera mu mutonzi we ebere ndabayo ebere nzikiriza yo kirize nti ense ina nyiniyo abantu basobola kuba babuvunanyizibwa kusinga nyinisi gomuzadde muri bawulira abaana bo bakwata ko mu nderi nga bakuluma kati wakyate yakutonda mikwano jange byonna yabiteekateeke bitegeeza obulamu bwo lanta muta nafsun nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam teriyo mwoyo gonna gugenda kutuuka kufa hatta tastakmila rizqaha okujja ko nga rizqi y'omwoyo ogwo yonna emaze kuggwayo bulungi nnyo ebyokulya byo weebiri pressure yaki guno mulimu gwokola togukola mu nsobi bimaso ge yakutonda gw'olina okukola oli wa diguli oli makanika gwe yabiteekateeka n'abaana baffe bonna balinako enteekateeka baana tobeetikka fokasebere ku biki byatutonza twatondebwa kumusinza lowooza oyimiridde otya kusinza omutonzi wo lowooza oyimiridde otya ku neeyisayo wakati ono yakutonda enneeyisayo n'abantu Allah bakutadde wansi toboggolera nnyo bakozi ekatulaga nti oli wanjawulo nnyo azifu gwe watutonda wallahi bangi ababadde abakozi bukedde ku makya nga be bakozesa ababakozesanga bangi abaali abakozi bukedde ku makya ng'eyali mukamaawe kati ono ye mukamaawe yogera bitonotono tutuuze butuuza abantu naddala ffe Allah baatadde mu bifo baatadde wallahi Allah akyusa embeera nga mmaliriza ebigambo byange kano tekerekerezeka ab'ebitongole by'okwerinda naddala nga General Muhoozi gwe Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga ng'ate gwe mbirungo eby'enjawulo by'oyina gwe mutabani w'omukulembeze w'eggwanga effujjo ery'ogutongolo ogutamanyiddwa ku bannayuganda ab'enjawulo ekimala tekimala ekyamazima obukulembeze bw'eggwanga ffenna tetujja bbuba nze n'okuwagala saagala kabeere bwerusi era labadde nkyasasidde n'obwayimaamu saagala kikulu byonna batukulembere eri mu nkulembera ya buvunaanyizibwa saagala kwogera ku kiwamba abantu mu ggwanga eriyina Ssaabaduumizi nga mwana wa mukulembeze wa ggwanga bw'abanga His Excellency atukulembera akkiriza nti ali ku ddala lya bwajjajja bw'abannayuganda kabonero akalaga nti mutabani we yaba kitaabwe ndoze neeyisa ya Ssaabaduumizi ebere ya taata w'abaana kuba pulezidenti ye jjajja oli ludda wa Ssaabaduumizi ku bikolwa bino yamba ku kitaawe ekyamazima emberereke kufaanana nga bwefaanana agasanga agajweteke ku bannayuganda ab'enjawulo abavundira mu makomera bakwatibwa ku Lwakaweesi gye bali bakwatibwa ku Lwakatumba gye bali Seka Habibu Marijani mukwano gwange gyali mu kkomera musajja wattu bapochezeeyo tebalinnyangako mu kooti ani agenda okwogerera abafaanana bwe bati ndowooza ate tegandibadde magye kubeera masaale mu kumenya mateeka gandibadde magye kuyamba ku bannayuganda baleke kumenya mateeka kati amagye n'ebitongole ebiri ku maddembe ani agenda obigambako nga bye bibadde birina okugamba ku bamenyi b'amateeka omuntu akwatibwa emisana ttuku nga bamukutte bategerekeka ne bwe tuba tuli mu mbeera nga poliisi esobola okuzinduukirizibwa abatamanya ŋŋamba mu byambalo by'abakuumaddembe poliisi yennyini newewenyulwa then simanyi wajje tulekedde naye kikyasoboka omwana w'omukulembeze w'eggwanga nga Ssaabaduumizi n'avaayo n'ataking action ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga mu mbeera yakukkakkanya na kutereeza na kutebenkeza byakwerinda bino mu nsaasire gwe bikoso ojja kunsonyiirayo bangi muli mu mbeera ekakisa nti bino siffe tulina obyogerako then kati munyambe mu biŋŋambire alina obyogerako abyogereko otherwise Allah atusaasire ggwanga lyetaaga kusabira nnyo na kubuuliragana kuwabulagana bino ebigambo ebyange tebitegeeza gavumenti kuvaako wabula ekikulu byonna kutereeza munnansi atambula emisana nga tajja kugyetekebwako gasangosango tuli mu bunkenke obutagambika drone n'ennamba tekuli n'abagitambuliddemu tebategeerekeka
Allahu akbar. Abogeza abenjawulo ab'ebitongole by'okwerinda ne bavayo ne beegaana Fadi gwe baatutte tetumumanyira tetunnamulabako nnyina gwe nalabyeko ninga ya rabbi lakal hamdu. Oli yagambye nti abano bennyini abakwatirwa kazannyo kaabwe bwe beekwata nga be beinako enteekateeka eyeewamba okutattana gavumenti. Kale kirungi buli lunaku olukya lukendeeza ku bbanga lyaffe ffenna lye tusigazza mu nsi. Bino ebigambo byange tobyessaako tofaayo. Ssaabaddu ow'ekitiibwa abitegeeza abalina obbitegera mu layini yabyo entuufu, so nga ne bwe bankyamu era buli muntu addembe okutegeera nga ye. Ssaabaddu ow'ekitiibwa atebenkeze eggwanga lyaffe tusobole omusinza nga ddala tuli batebenkevu. Allah ow'ekitiibwa tutaasa obubi bw'ebitonde bye bonna. Allah ow'ekitiibwa atuwa okubeera abategeevu abafumiitiriza nga tetunnakola. Ssaabaddu ow'ekitiibwa atuwa okubeera bannaddiini abannamaddala munda muli tutuulwemu obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe, amaanyi ge na buyinza bwe n'entegeka ze ebeere endaba yaffe n'entegeera yaffe n'empangala yaffe, tugende okukola obusiraamu bwaffe n'okungulu nga buva eri munda waffe nga ddala entegeera yaffe nnyikidde. Saba omutonzi waffe naatwe tubeere kyakulabirako ekitatiitiira mu buli mbeera, ekikoliwo ekyetaagisa mu kiseera kye kyetaagisiza okukolerwamu, ekyogera ebyetaagisa mu kiseera nga byetaagisa. Saba omutonzi waffe naatusonyiwe ng'abatonde. Allah atuwa obusobozi ku byonna ebitegeeza omumusinza. Allah atuwa okuyimirirawo mu buli mbeera yonna naddala ez'eddiini. Allah ow'ekitiibwa atuwa buli lunaku okulinnyisanga obukkiriza bwaffe mu bwomu bwe ng'omutonzi waffe. Allah akkirize ebitonotono bye tugezezzaako, akkize Ramadani zaffe zonna ze twali tusibye ya Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid, wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil arba'atil khulafa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا